zeyita byono byonna nange binnemesa. Ndatunda soda fridge yonna yiyo yafudde buli kimu bakyokyeza. Babadde beewerera babadde batwewerera nti bajja twokya ku lunaku olw'okulayira. Wagendako ku poliisi n'owaaba? Saagenda ku poliisi naye nabiwulira kubanga omwami oyo gwe bayita Tyaba yasituka n'agenda ewa Ssaalongo Tony n'amugamba nti olunaku lwe munaalayira tujja kubookya muli abantu 3, tujja kwokya ggwe, twokye Saamu Weetaaka, twokye ne Ntunda Byange. Nga babalanga ki? Batulanga okuba nti sitwabawagira, twawagira sayidi ndala. Amanya gange nze Weetaaka Samwiri. Ani? Weetaaka Samwiri, ali mutuuze wa wano Walusubi. Zabadde ssaawa nga 9 naye nga bansuubiza dde okunjokera olw'okuba nti saawagira mukama wange Kawooya ne mpagira Ssaalongo Tony. Naye bazze nga batusuubiza ate ffenna tetwayitamu. Nze gwe nali mpagira teyayitamu, Haji ye yayitamu naye olw'okuba abantu yatuwadde ebifo nze ndowooza nti kwe kuvudde embiranye eyo okunjokerera kuba ne munange gwe tubadde naye gwe mbadde mpagira era naye bamwokeredde mu kiseera kyekimu ssaawa 9 ngenda omukubirako teno banjokeredde nga naye aŋŋamba nange banjokeredde. So n'olw'ensonga eyo bino si byakubuusabuusa, Tyaba yennyini yabadde atwewerera ne batabani ba Kawooya bwe batwewerera. Waliwo n'omulala gwe bayita Kajaani oyo akwata ekizindaalo oyo naye abadde atwewerera. Kati nze kino sikiyinza kugamba nti oba gundi abadde nga abyogera mu bantu, oyo Tyaba yennyini yeesitula n'agenda ewa Ssaalongo n'abyogera maaso ku maaso olunaku olw'okulayira tujja kubookya kuba babadde bakimanyi nti olw'omukaaga olwaleero lwakukola ki lwakulayira. So n'ebigambo si bana bingi. Kina ki bye boonoonye? Bye boonoonye muno kano kabadde kaduuka ka mukyala wange, mubaddemu omunnyo katoni nga 6, mubaddemu zipampa, mubaddemu soda, ebintu bibadde bingi. Ne firiji yiyo yonna yayidde, wano wabweru abadde atundirawo ennyaanya, obutungulu, mukene, biki byonna byayidde. Wano mbadde nawusokasegeza. Erinnya lyo? Nze Joyce Nakate. Ani? Nakate Joyce. Ate tuliyo mu muntu nebakuba eddirisa liri ne liika endabirwamu bwe lyayise atawa abaana n'aŋŋamba nti bayiye bakubye eddirisa n'asituka n'afuluma yafulumye nange nenvaayo neneezaako awo ate ye nga zeeri mmanju nenzukusa abaana bannanzukuke tufa okugenda ofuluma ebweru ng'omuliro guteka tekukuba enduulu nakubya enduulu nga n'amanyi siina nekuba paka abaana ne bannyambako. Olowooza omuliro gwavudde ku kiguno? Omuliro gwabadde petroli lwa nsonga oli yakubye eddirisa eri nga ayagala kusuula petroli munda, kati najja wano waliwo ebitebe n'abisuula awo ne bakkirira. Yabadde petroli si bukadda nga mungi. Erinnya?
erinnya nze Owori Vincent gwe bayita Ntunda Byange gwe boogerako nti nateeka ssente mu kalulu ka Ssaalongo kituufu nawagira Ssaalongo naye embeera eri mu kitundu kyaffe kino tugitegeera olwaleero essaawa nga 9 mzee Samuel Taka neighbor wange afunye obulumbaganyi neokya ebintu bye nga bwe mubirabye ne Ssaalongo gwe nawagira mu budde bwe bumu ssaawa 9 ng'obudde bukya buli nfuna amasimu nga bankolere nga bokyeza ebintu bye naye abantu abo bwe tuteebereza era bazze bawaga era bazze beewera nga mwe muli Tyaba Kajaani n'abalala bawahabu bonna bawalakira nga bajja beewera nti bagenda tukolako obulabe nti omusayi gugenda kuyiika ku kyalo kino ekyewalusu tetumanyi lwaki omuntu nze gwe nawagira Ssaalongo eyayitamu Haji fena abayiseemu gwe tugoberera naye simanyi lwaki bwe bataddewo embeera eno ku kyalo ey'obulabe kugenda nga batukolako obulabe so kati nebigambo byange era nange bansuubiza okunkolako obulabe ku kyalo kuno kubanga nawagira omuntu atali bwo ate nga akalulu akawedde nabawagira naye ku luno nakyuse kubanga neetegeerera nsobola okuwagira gwenjagala so kati ebigambo byange nze Ntunda Byange Walusubi Owori Vincent omundi ogu Joana Ssaalongo bamwokyeza tuli wano. Ate Haji ate bagamba Ssaalongo ate Haji akwatirako. Bino bikangwe nange munkulike. tubeeramu abaana abandi mukaaga nibo babakumya okusomera eggulu ababiri nebamunaana nafe ababiri abakulu abantu ngakumeka 10-11 tuli 10 sofa babiri bakumya mu kisulo bakumya eggulu omukaaga bali gubeera mu waka emeri babiri n'abaana basomera musa kati bagala mumaliriza n'abaana be lwaki bamumaliriza talina buzibu mutisatisanga amwobalera ngaokufana okuganya gwe yamukolaki ku sitampu afiirawo omusayi gujja era nga tya mama iro kyogerako ki
era tulimbwera liikirivu tulina abaana yajja natugamba sitampu afiirawo yajja nani yajja nenaabakyala muliki beera liikirivu nze nina abaana abato oli bwasanga omwana wange namukidnappingi Narongo Kalemba Beti saa mwenda ogwekiro twawulidde ekibwatuka netulaba omuliro netudduka wenaddusa okuzukusa abaana bala nendeko n'omwana mbuliri kati wenamulese mbuliri twamujjukidde luvannyuma nga tomule gumaze okukwata naziira netuddayo obuto munona netudduka ebweru netukuba neiba ne batuyambako tuzikiza omuliro engoye nezijja netuli balamu twebaza Katonda. Mwabadde bameka munju? 11. Mwawulidde bibwatuka? Twawulidde ekibwatuka bakubiddiisa either nga amafuta gegabwatudde eddirisa kubanga kwaddeko petrol simanyi naye of course eno politics. Abantu banza okuba abantu saategedde kubaana wulira kibwatuka muntu mwe bbu naye nga nafuna okutiisibwa mabega eri omwana wa chairman yaŋŋamba agenda kunsalako omutwe agenda kunzita nafuna okutiisibwa eri omwana mutakalungi chairman yamuzaala ng'angamba agenda kunzita ate tyaba n'addamu n'agamba nti alina okuyiwa omusaayi n'okulaga omuliro talina kooti tanagenda mu kooti za waggulu kooti yawo nina okolaki yalina okulamula so okweyaliikira kwe kuli nti balina ensonyi olw'ensonga sinze chairman ate bampa ekifo sinze kigaana olw'ensonga nange akulembera naye nga tulina obumu bw'amaanyi nnyo ku kitundu kyaffe olw'ensonga abantu beekalakaasa bebakulembera okwekalakaasa tebajja babakolako ng'abaana b'omukulembeze benyinyinyi bali mu kwekalakaasa bonna batyaba bamuga bonna bali kutikoto bowulira boogera bonna bali kalungi tebaba bakwatako n'omuntu n'ogwa leka jani naye tebakwata abaana babo tebalina musango bateeka mu makomera ne baleka abakola ki abakolera okwekalakaasa tulina bawabu abajjanga mugala amaduuka ne tuba ne bano bakajja ne bagamba nga kijja kirala nnyo mugala amaduuka bonna bawakira bawalanda nga bakutte bonna emiggo babaleka ne bakwata abantu abatalina musango so erinnya Ssaalongo Ttone nkubiriza bana gavumenti banne mutuyambe waliso tuli bubi olw'ensonga abantu baffe bali mu kutisibwa okw'amaanyi babakubangano bakuba bamu ne bagobakolera babakuba bajja basuubiza bakuba ku kyalo kuno singa baba bafunye stampu ngaawo abaddeko emyaka 29 so nsaba bana gavumenti abali eyo mutulwanireko naffe abantu bewansi sasa okufiira ebintu byaffe obulamu bwaffe kutiisibwa tusatuludde ate nga lusi twagajiza ku mutindo gwe twagala guddeko nolwakuba abantu abagyesibyeko abagamba stampu wetabo tebabeewo baga otukisa n'otutta kati so embeera eri wano ewalusubi tuli mu mbeera nnungi mukama wa Ssaalongo Ttone ngani Ssaalongo Ttone abainsuti yali yesimbyewo kalulu akaggwa akawa ssentebe yosiwano basebo nafunye obuzibu ekiro saa 9 gennyini nalumbibwa abasajja besaategedde ne bakuba ennyumba yange ne bayiwa mu petroli ne banjokerako omuliro naye nga bwayise ennaku 2 nga waliwo omwami omutatyaba nga yeewera okuba nti tebujja kugenda kulayira olw'ensonga chairman gwe baalangirira sinzi ate gwe baalangirira yampa ekifo wampa ekifo nali sina kigaano olw'ensonga ennyo kyanyiza kuba nabukulembeze nange n'ebinnuma nenjaba okukyusa nga nze omutuuze omuku walisuubi so nga yeewera ng'agamba nti singa okula kunaabawo nga nkya tujja kuyiwa omusaayi mujja kulaba omuliro mukulu tyaba gwowulira era omukakiiko k'omukulu oli so nafunye obuzibu bwekiro ate twalonda olunaku lwaleero enkera waliwo okwekalakaasa walisuubi ne muyita nabaagala okwokya ekibanja kyange waliwo omwami omutaka weesa agamba nti mwe muddako nga ajja kwokya ekibanja kyange awamu
alina saluuni ali awo walakira baali bangi bonna nga beesoma bamwokyeza Saalongo ennyumba ye bagyokyeza bino ebyobululu amannya bamita Esther Katushabe Esther nze nzira ku Saalongo eyali yesimbyewo ku kadi ya Nuupu naye kino ekintu nze nsobola okyogerako era nga kyesigamya ku muntu omu Tyaba Matiya nze gwe mmanyi gwayagala omumalawo muganda wange kozi wannumbako n'eka yanja naŋŋamba ye ku stampu kwatava yalya ku stampu Muzeyika we yayagala ayitamu kuba Muzeyika we yatategeera bya bufuzi naŋŋamba etata stampu yemuliisa stampu yemulabirira naŋŋamba Saalongo talina kye yali akoze Saalongo talina mpisa mbi Saalongo yamulerako naye agenda muvunza agenda mwogerako buli mbeera mbi basobole okuba nga tebamuwa stampu ne tuyomba nnyo nnyo eka yange ewange namugamba okimanyi baba talina kye yali akoze yali abbyeko nti byonna ŋŋenda bimwogerako naye ekinnuma mu bulamu singa baba yafudde ewaffe n'ewaba Tyaba tuli banneyiba tata we yandiza ati ewaffe tugamba nti sorry Tyaba otankudde olutalo ne Katonda akusasule abantu b'ewalusubi baba si ye yayitamu balangirira Haji mulumbe Haji Saalongo yava mu byobufuzi nadde wakaawe ne balangirira Haji Saalongo n'atuula ewakaawe ne balangirira mulala saazi nekibalumbisa Saalongo mwe luli mwayagala okwokya ekibanda kye mwayokyeza emirimu gya Muzeeyi wa Ttaka Muzeeyi wa Ttaka okubanga yava kusaidia mwe lutalo ebyobufuzi bannaye kukolera abantu omuntu walanga tokolera abantu n'ava ku saidiyo terufuuka lutalo muganda wo wa kibiina ki muganda wange wa Nuupu oba yagira mu Nuupu nze simanyi wa mwezi gumu ne weeks 2 yabadde afiiridde mu muliro omwana ono omuntu ayenkanidde waneeno kubaawe byatabuse maama badduse ne taata ne baleka omwana mu buliri mu kuleka omwana mu buliri badda luvannyuma ng'ekizibiro kigutte bakutte omwana basise mukono we bati yavuddeyo bwati balengejeza mulengeze ennyumba ne balyoka bamujja mu kisenge ne banneebutemu bwa gundi kika kyeyo bannayo n'omwana omuto amabujje yesitafu Tyaba gyokayanira mbu gyokwatidde emyaka 7 sitampu yeerimu kibakuzaala nayo yaze embuuza wava eggeregere ne sitampu eyo wajja buzi wano nze muve ku muganda wange Tyaba nze nkulemeddemu nnyo Tyaba olw'ensonga mpulira nnyo gwe okufa n'obutanyagwa ojja bbaako kyokola Tyaba tweyanza nnyo tweyanzenga era wakikoze ebizibu ebiri ku kyalo temubira kikoze tuwali waliwo omuliro gwako zabadde saawa 9 ogw'ekiro muganda wange talina buzibu akulaakulanidde kuno ku Walusubi yajja munaku olw'okuba balaba akulaakulanye okitegeera baagala omumalawo n'abaana be ne mukyala we n'abantu be Walusubi muli babi nnyo ebintu byabufuzi biggwawo nze kinteesa erinnya amanya nze Nakaziwa Musu obwo obufuzi babukute bubi eyo si yenkola omuntu ne wobanga wamukyawo obanga omuteebereza okubanga gwe baalonda ate tomwokya toweyisa bwotyo kati bw'anaabokya agenda kufuga baani ng'abantu babasa nze ekyo ekintu nkivumirira nnyo era ku kyalo kyaffe kitegeeza tubadde tutambula mu bufuzi bwa batemu okitegeera batemu bennyini be badde batufuga kubanga ekyo batulazeeko balaze nti bantu babi nnyo erinnya bampita Enjo eddala nalukeni Enjo twabadde budde bwakiro ffe twabadde twagenza owulira eddinisa nga balikuba engalo ey'esi mami n'atandika otuyita mufulume omuliro ffe ntumanyi kuvaayo
omwana nga yabadde asigaddeyo ne babujjayo engoye ziino ebyabaddewo ekyo tabali wa Saalongo ekiro twabadde twebase sisula mu kisenge kyaffe sisula eno mu greenhouse sisula mu kisenge ky'abalenzi nempulira nga bampita waswa omuliro kwekujja nenzijja nakunya kusanga ekisenge kya mami nedadde nga kikutte omuliro nenkwata awo amazzi agabaddewo nepita eri emiryango ntaniko okuyiwa nenga mu kuyiwa okwo omwana yadde akyaliyo kati ate awo nti omwana akyaliyo natuddeyo bebi yadde aliyo tutandika ozikizaawo tukuba enduulu neyiba ne bajja ne batuyamba tukuzikiza nga tegunakukwata eno yonna kubanga ali gukutte engoye akatimba n'omufaliso nekatene zonna nga baziyidde esaawa zabadde musawa nga 9 Erinnya lyange lya Simwe Kenneth bana yefe ng'abatuuze ba Walusubi tulina okunyola okw'amaanyi kulaba embeera eyatuuse Walusubi ku bigambo by'obululu. Ebigambo by'obuluze ng'omuntu eyasomako alina degree mu political science ndowooza nti omuntu yandibadde akola ki bwabanga nga ayiseemu omulala natayitamu teguba musango nti otandika ogambe kino na kino owalane ogambe okutta kati waliwo ebyabaawo mu nyumba ya Saalongo Tone eri esimbyewo waliwo Tiyaba yajja n'ayogera ebigambo ebyokutiisatiisa bannaye Tiyaba oli muganda wange nze kumanyi naye leka kutiisatiisa abantu bootiisatiisa nti obamanyi ebyo tebijja kukola Tiyaba yani Tiyaba ali kunakagwa ali kakiiko ka chairman Kawoya bannaye Tiyaba weefudde kitalo naye mbadde nsaba otereere kubanga nze kumanyi beera ate abantu side bwewerera nti fe abaali batambula ne Saalongo nga tumwagira mwagala kutulako obulabe kakati ate mubyonoonye kubanga tutegedde bwe munajjira mujja kusanga ebizibu kati ekirala ekisembayo nyakwogera nti muleke kulumba amaka g'abantu muve ku bantu ekisemberayo ddala eyayitamu ye Haji mulimira yayitamu Haji mugendeyo wansi lwaki mulumba bano lwaki mulumba Saalongo newetaka kati mwina programu y'okulumba ntunda byange byonna tubimanyi mwina programu n'okulumba abalala bangaffe abadde naye kati ku luno bintu biganye mugenda funa obuzibu bw'amaanyi mutuveeko mutulekedda ate byokugamba mujja tusengola ku kyalo twagula twajja tewala asobola kutugjawo wano tugenda kufiirawo naye byabufuzi ebyobufuzi oli waba alonze omuntu gw'amanyi leka ate gwe muleeta kumpalana ebiseera ebisinga tulinde okulonda tebawakanya kulonda okulonda tekwaliwo ate baleka saidi bakuwakanya tebakuwakanya tulinda bebyokulonda ffe tutambulira mateeka tusobola kwenda mu bikolwa ng'ebyo bya mob justice tetubikkiriza era sibiwagira era saagala sikolagana nabyo. Erinnya amanya Kawoya Ronald ssentebe w'ekyalo ky'e Walusubi. Kawoya Ronald ssentebe w'ekyalo ky'e Walusubi. Ssentebe w'ekyalo ky'e Walusubi Ronald Kawoya. Amawulire gempulira nga wulidde ku makya nga Giso wange ankubira nga makya ekiri ku kyalo kyo nemugamba dde sinakimanya nengamba baŋŋambye tubookeza ekibanja kya Saalongo Tone Maisuuti nemugamba tamala okukinoonyereza kati mbadde ndi awo ne mukyala Mirembe ankubira nga ŋŋamba nti bookeza ewa mukulu Samuel Taaka vaisi wange ate ne bookya ne wa Saalongo naye mu byonna nti ebyobufuzi nga we bibeera kizibu nnyo kyakuteeka saidi ya muntu kubanga ebyobufuzi bibeeramu oluusi embeera eteri nuŋŋamu saidi nti ennaku z'omwezi nga 28 twali tulina okulonda akalungu kawamu tetwalonda era mu butalonda ne batuwa olunaku olulala n'enkeera ne batuyimiriza enkeera era tetugenda kukola ki tetugenda kulonda kati mu mbeera efaanana bwetyo kyembadde nsaba ab'ebyokulondesa poliisi n'abalala nti waliwo
waliwo kibaita security ekyo kyo abantu bazze buli omu batizinga bannaabwe report sheet tuziteekayo nga nayo ddala okusingira ddala amawulire agabadde gatambula ennaku ezo nga chief yajja kuno n'ategeeza nagamba kitampu agitwala ng'agenda giwa omukulu gundi mulimira kati abantu balina obwongo oluusi obunafu side ne side kati side eno erwana nnyo okulaba nga etwala obuwanguzi bwayo ffe tulwanyisa mateeka era twagenda mu mateeka era tulinda batuwa ssuubi tugenda kuddamu tulonde ba tetwalonda ffe tetuyinza kwetaba mu bikolwa ng'ebyo siyinza kwetaba mu bikolwa ng'ebyo ate siyinza kukkiriza bantu bange kwetaba mu bikolwa ng'ebyo kubanga era bansaba okubakuulingisa era abantu bakakka mu bulungi naye olwokuba bali abalwana balabe nga batwala akalulu nze ndowooza babe basaale abantu poliisi enoonyereze ejja kuzuula ekituufu kyo nga eyo enoonyereza naye nga okusinziira ku bantu bange abeewa lusubi sikakasa nti wayinza okubaawo embeera etambula bweri wabula sayidi ye emirimu gye yeekolera Tiaba Matia. Okay. Abali ba sai ekibinja kiri kirumiriza nti gwe walisubi kola kunga defense umulogo na mawojolo ate walisubi ng'ekyalo nze muno mwewo Chairman Kawoya. Bebakulumiriza nti yegwe obadde otisatiisa bali abayokebwa. Ebintu ebyo sinakye bimanyiko olw'ensonga nti nze ngenda okufuna essimu gifunye ku makya ssaawa emu nezenda kangoza nga 3 ngekubira omwami Wamala liso waffe w'ekitundu kino ng'ambuuza nti ekibanda kya Ssaalongo bakyokezza nze sinakyemanyi siriiwo kwamba badinakedeko lugazi makya kati oluvannyuma nemugaa kanzirewo ndaba ekikola kiri ekiriyo nenkomawo ng'omuntu sogere ku stage ya bodaboda ntamba nesana mukulu ntambi mundami nange naŋŋamba nti bayokeza wa vice wetaaka konzi ate gisa ngambye nti bookeza ekibanda kya Ssaalongo badde omukyala badde ali awo mamita Nagawa nagaa nedda tebanako okokya ku kibanda kya Ssaalongo bookeza wakaawo konzi era mubangu ddala nekubira gisa essimu owenyine wagisa akiri wano walusubi bano bali ku stage kiri walusubi balaga nti tebana bakwoza ku kibanda oba bookeza waka wa Ssaalongo ona ngamba okale osokungera onokwata ebifaananyi kyambuuzizza konze kale nze olugize nti ebya kumirimu gyange nga ndikukola emirimu gyange so bebakwogerako byonna byogawena nasibimanyiko se ekyamazima tuyamu abaana abadde mukaaga niwe babakumya okusomera eggula babiri abamunaana nafe babiri abakulu abantu ngakumeka 10-11 tuli 10 sofa babiri bakumya mu kisulo bakumya eggulu omukaaga bali gubeera wanawaka emwezi babiri n'abaana basomera muka Choli amanya Muhammad Wamala yanama ate nga atwala ebyokwenda mugomola yenama nvumirira nnyo ekikola kino ekyakoleddwa ku mwami Ssaalongo Waisuuti ekiro ssaawa 9:10 abantu abatannategerekeka bulungi naye kyemmanyi obulungi poliisi egenda bafuna okunywereza kugenda mu maaso saba abantu balusumire bakakamu bitagenda bulungi mu kulonda binokubamu mitawaana kino kyonna bwe kiti gavumenti asabisi walusubi era mbasuubiza essaawa yonna etakwawo enteekateeka eddamu okulonda kana akalulu kubanga gobola yenama kyali kitagenda bulungi akulonda kyabisi walusubi kuba kino ekisoboka era enteekateeka okulonda bakyambere bakumiikiriza okuteekawo mbere efaanana bweti bannamu abamu bakyali mu kkuna tebanabata era kwekalakasa ate nk'embeera y'obutemu bweti tujja kulaba nga tulondola ensonga eno baku muntu yakikoze owa wansi asembayo kyambere bakakkamu enteekateeka zijja kujja nga tukola ekintu kino mu mateeka ate mu ngeri y'ewasi Luganda simwe tusaako obulabe bantu bewalusubi N'ekirala yakutegeeza
abawulize baffe ne okutegeeza abamu ku abo abaleeta petitions. Tuwuliddeko waliyo ebyalo ebimu abantu bali kwetegeka okulonda nga njagala bategeeza nti mbu kye bakola si mu mateeka era balina okulinda paka commission natutegeeza kiki kinaddako. Wekyogera kati results wetwafuna ku byalo ebyo zetulina nga ffe paka akatebe electoral commission wenatuweereza ebbaluwa ng'egamba nti buno bumwakuba mu kino ekyalo gundi ne gundi mulina obuddamu. So abantu njagala babe bakakkamu balekerawo okuteekamu abantu kankiyite embeera eyinza okuleeta insecurity mu kyalo. Abantu tandika okwekuba neti babeera bakakkamu balinde paka decision ya commission. Mwawayo petition zammwe, mwawayo okusaba kwammwe, katulinde baddemu petition ezo. Okusaba kuyinza okubeera bagenda kuddamu nga bagamba akalulu tukaddemu oba akalulu katambula bulungi. Byonna bajja okutuddamu okusinziira ku investigations commission zekoze ngayo. So era njagala kusaba ebyalo ebyo ne bakandidates abo balikola ebintu ng'ebyo babeere bakakkamu baleke okuteekamu abantu omuliro ate ekiyinza okuleetamu kye bayita insecurity mu kyalo. So abantu bagende babeere bakakkamu bakole emirimu gyabwe tulinde. Era nina amaanyi nnyo ti mbu ekyo commission erikola ekyamaanyi nnyo okulaba ti mu bintu ebintu byonna tubisolovinga mu budde era mu mitendera ebituufu.